Maso waliwo omukyala mwita Susan Kushaba ngono yesimbyewo ku Chairman MP we Kampala yawandiika oba n'asaba World Bank eveeyo eyingire mu nsonga zino eno ez'omwala nga yakyemulugunya agamba nti ebintu bino byonna biri mugenda mu maaso wakati mu kubeera nti tebyakkirizibwa mu mateeka ekyo nakyo nekigenda mu maaso tekiri mu mateeka n'asaba era n'aloopa abantu wano wammanga n'aloopa Prime Minister n'aloopa Ministry ya Water and Environment n'aloopa Ministry ya Kampala ne Metropolitan Affairs n'aloopa Kampala Capital City Authority n'aloopa Parliament of Uganda n'aloopa National Environment Management Authority n'aloopa Kiham Enterprises n'aloopa omukulu Hamisi Kigundu n'abalala bangi nnyo ng'agamba nti World Bank yali mu ndagaano mu kukola omwala guno mu 1999 era nga yawola Uganda millions za dola 19.15 nga eyagala batereze omwala guno mu ngeri y'okugugaziya ng'amazzi galina otambulamu byonna kati ssaawa zino lwaki esirisenga bino byonna bigenda mu maaso beeraliikiridde nti ebbanga erijja mu maaso bagenda kubeera mu katyabaga abantu bagenda kubeera baluzinga obulamu bwabwe ebintu byabwe okwonooneka mu ngeri gye bali mukolamu omwala guno etannaba kubeera ng'ebamatiza. Kushaba ayagala ki? Kushaba ayagala World Bank. Ayagala World Bank eveeyo ng'ebintu bino byonna tebinnagwa eyogera bebeko ne kyekola. World Bank atetuuse leeti wabuka kiripo kibatadde wakankebere kugwaniko gye batadde ebintu. Ngandaba omwala bamaze okugubika gwonna World Bank egenda kukola ki? Nange katulinde World Bank kyena akolawo okusinzira kusaba kwa ab'omwala kasamwasirikamu bwe muti ku speed kwe bazimbira World Bank jeri weenatuukire Kampala ogenda omalayo ekigambo nga wamu wawedde speed gudduse bulala nnyo naye kale katusubi omanyi buli kimu akyetaaga okutunulwamu obutuufu bwakyo. Mbadde ngenda amasomero nga netegereza emirimu gy'omwana nga bwe gitambula nze ndowooza nti challenge twakufuna side erina alina okusupervisinga yadda ku side y'olutalo kati essaawa zino omwala gukoleddwa investor agukoze biyenga bwasuubira bwegulina okubeera nga tewali side emutambulirako nnyo okulaba kino kikoleddwa kino kikolebwa bwe kiti naye nga sofa omugulimu eno waggulu gulabika bulungi nalabeeko ne wansi ng'ebintu bitambula ne wansi nalabyeyo omuntu ayimirira bulungi nnyo nga wagazi bulungi oba okitegeera naye ne wano it is better ne tumanya ababe twasembayo nga batugamba nti license teyafuluma we batugamba tuddeyoko ne ku gundi eyatuweebwa plan eyatuweebwa gye tukyaliko nga tulaba twambuka bizimbe byokka bye birabikanga ebikola ki waliwo baatulaga walina okubeera ebimuli bwe bagenda beera side ki kubanga ko ebimuli bikatulabikira bulungi nnyo nga tulaba Kampala afaananye n'eyoko naye nga bwogambye nti okusabako omukyalo nokubadireti nze muli ndowooza ate abantu ng'abo abakyemulugunya be bandibadde bakolebwa supervision kale batuwe side effect nti muli awo musirise naye kino kyekiri mugenda maaso obutagenda ku oyinza obbeera ekizibu ogenda ku site y'omuntu nga tolina capacity mwojjidde so kati abali mu ofiisi naddala abakulembeze be balina okutukolera supervision y'omwalo ogwo to make sure that buli kimu kikolebwa mu butuufu bwakyo naye kale ebyo nno tunaabira basaidizeeyo kakati wiiki ewedde twali wano tubategeeza nti retired Dr. Kano Kizza Besigye